Twakoze ennongosereza twakoze ennongosereza ez'amaanyi ez'omuzinzi 9 nga mu nnongosereza zino esooka nti ekibiina kya National Unity Platform kyaguddewo delegates conference yaayo okuva mu bantu 15 ne tugaziya ku bantu 5. Kyekitegeeza kyeki nti luli abantu abadde bajjanga mu delegates conference ya National Unity Platform babadde balondebwanga president ne secretary general. Ekyo kyakyuse. Tugenda tandika okuba n'abakulembeze okuva ku byalo abajja okujjanga mu delegates conference nga bali representative of Uganda. Tujja kubanga ne district chairperson nakulira abakyala nga bonna bajja mu delegates conference. Tujja kubeera n'abamemba ba NEC nga bonna abamemba ba delegates conference. Tujja kubeera ne bamemba ba executive board bonna nga abamemba ba delegates conference. Tujja kubeera ne bamemba aba advisory council nga bonna ba ex official ba delegates conference. So kye twagezezzaako kola kye bayita devolution of power. Amaanyi ag'ebyobukulembeze okuva mu muntu omu ne gadda mu bangi naddala mu kusalawo ekibiina gye kiraga. Era we njagala okwebaliza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, tekiba kyangu ng'olina ekintu ng'oledde kikuwa obuyinza ate ggwe n'obwejjako. Ekyo yakoze kyabazira era yalaze nti Uganda Kyagulanyi Robert Ssentamu asobola okugiwa ekyo kyebadde teyina. Ekyokubeera n'abakulembeze aba meaning kye boogera ku devolution of power. Ezikyazakiraga omanyi bulungi nnyo nti nze wembeera wano nga ndi deputy spokesperson naye nga chief spokesperson w'ekibiina kya National Unity Platform by the constitution ye president. Kitegeeza mbeerawo mu bigere bya president. Naye sijjangako wano nga nkugiddwa ekyokwogera, sijjangako wano nga namwatulira bagigambye gifuule namuzibira. Yasigala namwatulira kubanga akkiririza mu devolution of power. So ku nnyingo eyo n'abanga twasaze delegates conference ate nga yesi yaba yasazeewo. It's the delegates conference nti bwe baatudde ne batunulira proposal kuba mu 2 paka kati gibe emyaka 2 plus bingi ebya bikyuse ku constitution okusinziira ddi lwe bagikola n'ebyetaaga ebyaliwo. Remember, Uganda has been defeated by the notion of a fundamental change. Twagala gidelivaringa. Tuyina biteekateeka Mufumbiro kati tubijjulira abantu nga bikyali munda ffe tubivunaanyizibwako paka bwe tuli bisabulukuka ku ggwanga. So eyo nebeera nga yemu ku nnongosereza eyasoose ate era nga yabadde y'amaanyi era ya buvunaanyizibwa nnyo. Ennongosereza ey'okubiri tuwuliriza era n'abatulaba the Constitution provides for a representative National Executive Committee that largely comprises of representatives for special groups, i.e. women, youth, institutions, PWDs, and the elderly, professionals, and the informal sector. Mu National Executive Committee twagiguddewo ebeere representative nti esobola okukiikirira the cosmopolitan nature of Uganda. Naye nga tetwerabidde ba special interest groups nga abalema, abavubuka, abakyala n'abakadde. Naye ne informal sector owa bodaboda oyo ajja genda abeere n'amukiikirira ffe mu lukiiko lwaffe olufuzi. Omutunzi w'emmere constitution egamba temusalawo ekintu kyonna ng'ebirowoozo bye by'emmere tebiri mu ki? Tebiri mu NEC. Omusisi wa chapati iwakuba engano baba munali ku chapati buti wena tukutaire mu constitution olina okuba n'akukiikirira mu lukiiko olukulembera olwa National Executive Committee. Ate ebifo byaffe tebiriiko buyigirize. Kubanga obuweereza si buyigirize. Abasinze okunafuya ensi eno be bantu abajja ne zidiguli, be bantu abajja ne zi masters, be bantu ffe tulina ebifo byaffe eby'omu kibiina tetwabitaddeko notion yagamba nti omuntu okubeera member wa delegates conference anaabanga ne senior 6 apaana. Nina kesitegedde waliwo ebimu ebiteetaagisa buyigirize oba byonna eby'ekibiina eby'omu kibiina. Yes, okujjako nga bw'omanyi nti omuntu anaabeeranga
president alina okuba nga yakola senior 6 eryo tteeka kati lirina okuba correspondent oba ontegedde ti omuntu anaabeeranga mp oteeka okuba nga wakola senior 6 obutamala budde eyo yenyinga eyokumeka eyokubiri introducing okuba nti akakiiko akafuzi aka national unity platform ak'okuntikko kuba olukiiko olusooka ye delegates conference eba y'abangi etuula omulundi gumu mu myaka emeka 5 naye neeke etuula buli myezi ena ebeerayo n'olutuula olutaddeko omusisi wa chapati naye ajja kubangayo ng'awa ebitoosi nti banna ekizibu kyaffe kyaŋŋano ekizibu kyaffe kya bwito oyo naye mu kakiiko twamutaddeko okusinziira constitution yaffe empya mu constitution eno in addition, ordinary membership, the Constitution introduces honorary membership which shall be awarded to more than 3 persons in any given year. It shall be awarded by NEC only to persons who have made a contribution to the values and objectives of the party in a significant manner. Nti ng'ogyeko okubeera nti omuntu anaabanga memba wa kibiina nti aguze kaadi y'olukumi naye oyo anaasukkulumanga ng'akoze ebisukkulumu ku balala bonna ebyenkizo ku biruubirirwa byaffe ate oyo ajja kuweebwanga ekitiibwa ekyenjawulo naye tebaasukke nga basatu ate bwe batwaba banaaweebwanga ebitiibwa ebyo ebyenjawulo bajja kubanga nga basalibwawo akakiiko aka national executive committee. Njagala kuwayo ekyokulabirako ffenna tulwanisa nakyemalira kati nga nakyemalira nga tukeera ku makya nga his excellency Robert Kyagulanyi amaze okumuzzaako nga tetutulanga neeke nti kati tumwongere ebijowoolo awuliriza ye constitution ya NUP muba muwongera ebijowoolo mu constitution eno the constitution sets in place structures for the party from village level to the national level. It establishes committees and conventions right from the village to the district, and the district leadership is represented at the delegates conference. Luli tubadde tukola inanamo faswe olwa engeri gye batusumbuwamu naye kati tutandise okusimba emirandiro okuva ku kyalo era ng'okulonda okusooka kujja kubeera ku kye bayita village kye bayita conversion egy'okujja ng'eronda abakulembeze paka ku ba district kati oyo anaaba afunye obukulembeze bwa chairman bwa district ate ye mu district eyo ajja kuvangayo ajje mu lukiiko olwa delegates conference olw'okuntikko aleete ebirowoozo by'abantu abeeyinda aleete ebirowoozo by'abantu abeerukunjiri ebyo nabyogera biri mu Ssemateeka oyo byebipya nno togamba just Ssemateeka wa 2 naye bino byonna bye byaleeteddwa akakiiko ka owekitiibwa Medad Segona akali amaggwa era njagala okusinziira ku muzindalo guno okumwebaza obuweereza obulungi mu kudeliveringa constitution egenda okubeera ebyafaayo. Take my word enejja kuba ya byafaayo. Kayongo empagi endala eyateereddwa mu constitution eyokutaano. The constitution introduces 10 departments and corresponding committees through which the work of the party is to be done. Whereas the constitution empowers the president to appoint heads of departments and some other offices within the party appointment, within the party, their appointment and removal from office shall be with the approval of the National Executive Committee. These are what we call working committees. Akulaze nti we need a lean government. Government ey'abantu abatono. Government cutting down ku budget kubanga tuzze tubyogera bw'atuusa okulonda abaana akola nabo mu kutambuza ekibiina kya National Unity Platform tuba segmentinze ku bantu 10 departments 10 communication, organization, mobilization, secretariat, among others. Nsobola sizina of head as with me now, but there are 10 departments. Ezigenda okuyambako the president in the administering of work. Abakulembeze bano bo bajja kuba batula running today of ng'emirimu bagikola buli lunaku. Kati nganze ni mu department ya communication. Department ye ba department number mubamu aba internet, mubamu aba mawulire, mubamu abasoma aba critics, mubamu ba online, mubamu ba njawulo. So it is a fully fledged department operational. Kakati ekyo kikulaga ki
ekyo kikulaga nti agezaako okulaba nti gavumenti gye twogerako ejja tebeera ng'eri bloated ng'eri bloated nga muyina eno nga gavumenti gy'oyina nti kati baminisita basatu bakwate bamabaati kuba bangi baminisita babbi amabaati bali 13 Kyagulanyi agamba ajja kuba na 10 mu constitution muki mu constitution kwatosobola kugaba kyotayina agamba ajja kuba ne baminisita 10 anti nkulaze nti ye nga president okoperationalizing emirimu gyonna bagenda okukolagana nabo ziri 10 departments nga bwenze kutemedde nenkugamba nti ye ajja kolako ekyo kikulaga nti lolo lukiiko olugenda okutambuza emirimu lwa cabinet kakati we luba lugenda kubaako bantu 10 cabinet ebewedde abagimaze kiba kisobola otambula ng'omusajja ng'ono ayina bangi ye Kyagulanyi Robert Sentamu tosobola gaba kyotayina Kayongo tosobola ate ffe twagamba ffe twaleeta mununuzi kakati ate omununuzi anaakola byabali abawamba wano the constitution imposes kano kakulu the constitution imposes 2 5-year term limits on all party leaders as well as all elected leaders under the party flag. This means that a person cannot be a party president, party chairperson, secretary general for more than 2 terms. Likewise, a person cannot be a member of parliament or councillor at the same level under the NUP flag for more than 2 terms. This provision will be operational beginning with the next elective term. Kukwogeza abantu ebigamba ako constitution eno eriko beti nti etairewo ikomu eri ebisande bibiri nga bya myaka 5 buli kimu eri abakulembeze b'ekibiina mu kibiina nkani wali kuwuliriza kitegeeza nti president Robert Kyagulanyi Sentamu bw'alibanga izemu yakiriza era yasiima bamulonda mu 2026 kuba president bw'NUP naira mu 2033 mu 2036 timumusuubira constitution yemusiibwire Alex Waiswa Mufumbiro adaga naida kupaalu ninkoba byenkoba singa naidencho after 2036 ebya deputy spokesperson wabanga tibampa kifo kindi ze nandi bansiibwire omukulu ni bwali sima yakoba nti Mufumbiro nkwongerero owereze constitution ekobe epirita byali bikozeko wa anti bigenda kola yefefe nagamba tetuli ba bulijjo tetuli ba bulijjo ne Kenya bikola na America bikola America tomanyi nti president bamulonda emyaka 8 sina 10 atomubaka awo tujja kwanga ffe tugenda gaba ebitali bya bulijjo n'omubaka tetumuwadde 10 jokka tumugaye kola emyaka 10 ng'oli mubaka ononye ekiralo kisavinga ekyokubiri ekibiina kya National Unity Platform kinoonya buyinza bwe tukwata obuyinza ebyokukola mu gavumenti bingi abantu balowooza obubaka bwa parliament kati nabo bwafuuka bwansikirano tibwoyingirayo it is a job. Being a member of parliament si mulimu buweereza kati tukugamba nti tuweereze tudde mu bifo ebirala tubiweererezemu bw'oba oweereza bulungi ng'MP genda kuba road mayor genda kuba mayor genda kuba chairman LC5 atabaddewo genda kuba president naye asobola okuwummula kuba tukugamba nti president alina okuwummula ebizibu bya Uganda are leaders who overstay in power. Tetunagenda kuba election tuli eno waggulu kuba party leaders nti Mufumbiro tobe deputy spokesperson wa NUP paka kufa anti ekiseera kine waliwo abatululizo basinzo okugambira nti Waiswa ensonga yandibadde azisobola experience bwe ndiba Waiswa nze nagamba nti ekyanfuulo ow'enjawulo lwe lunaku Kyagulanyi lwe yaŋŋamba nti yali akakasa nti yali agenda kutemulwa naye wakati mukakasa nti yali agenda kutemulwa naŋŋamba ekintu ekikyatanva mu mutwe okijjukira bulungi n'agamba nti nene wabanga temuddwa ayagala atemulwe nga Kyagulanyi bangi ekibuuzo tukiddamu olwaleero Kyagulanyi yatuukiriza nti kati Kyagulanyi bangi
in fact ye kyatamanya nti mu kukuleetinga abakyagulanya abangi yali protection y'obulamu bwe kuba kati ate ffe yatukuliyetinga tetuyinza kukwikiriza mugemako tukwetera mu miguwa so kyenjagala otegeere nti jurisprudence eno ate nga yayimba tomukulembeze okulwa mu ntebe ekyo kyekifudde Uganda okufuuka eddebe lwaki tobanga Mandela yafuga kimu nakola ki n'atabendera naye gwe tufutubaddako myaka 37 so tuzogaba Uganda kyebadde teyina ne General Museveni yagamba nti the problem of African leadership are leaders who overstay in power. Abaana n'abazzukulu mwenna Palo FM in an age of advanced technology. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Okay, bagiyita Palo of Africa Radio 107.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Akadde kaako nkalaba katwalaganya. Ennyinga y'omusanvu. Linda mukatoni Waiswa. Akadde nkalaba kaako katwalaganya mala okujjawo obuntu buno bwa Chief Masumbuko. Sima omwazinyi enteekateeka tugitambuza wano ku Palo of Africa Radio. Gwalina kyolina ng'oli ku line MTN kiteeke ku 075 57 64 52 gwali ku Airtel tujja kozesa merchant ID nyega star 185 mwenda ash teka mu kodi yafe ya merchant eri M095 07 efimba yo 5 buli kimu kijja kuba kitambula ddala bulungi. Prestige margarine yesiyaji gwe tulina ogenda maaso n'okubanga twettanira tuli agati kalu kozesa aka Prestige so nga te White Star magic sabuni obungajjudde ebirungo kubamba naffe ababiriko mu mwekwase. Halamain Islamic School Nasarande Primary School liri walinde jerufuka bagamba security ligulugulu abasomesa batendeke bulungi baina hafu basale sakone kufuru basale eri ababayiza bakutte Qur'ani ku mwoyo mutwale y'abaana babangulu bakubere ku simu 070 insamvu mwemu ana mwemu okumanya ebisingawo. Mahadi Tradings bakutegeeza nti bano bakuleetedde ekyowulira kye weetaaga mu kiseera kino ng'entende eri gwagula akamu akamu sako naawe ayagala okusuubula bagamba nti bakuleetedde zi perfumes ez'enjawulo bayina ebintu bingi kati gwe bagamba beekwate buli kimu bakikolere ddala bulungi si byangu ddala supply obayina amata genda mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu bakuwa amata amalungi so nga ate tewerabira Tipse Foods Restaurant bali wali ewandegeya emabega wa katale so nga ate eruzira bali wali ku mafuta ga ox ate ekyanja bali ku mafuta aga toto mubeekwate buli kimu kisobola okubanga kitambulira ddala bulungi. Waiswa osigaze dakika 2. Ensonga ey'omusanvu ekwatagana ne introduction of the party chairman. Tetubadde na party chairman mu National Unity Platform. So it is the wisdom of the party nti yaintroducinze ekifo ky'obukulembeze anaabanga namba 2 mu kibiina nga ye party chairman. Party chairman ono obuvunaanyizibwa bwe day to day running ajja kubanga alina obuvunaanyizibwa okukola emirimu egiyita era egituuza olukiiko lwa delegates conference kuba president asobola kuchairinga delegates conference muba mulina conflict of interest so party chairman tajja kuba in the day to day running of the party kubanga ate for accountability purposes checks and balances yakubiriza olukiiko lwa delegates conference kati wetunamala party chairman nga n'omumyuka we naye tumuintroducinze bonna tubaintroducinga mu constitution olaba Kyagulanyi bwe yejjako obuyinza n'ayongera okubuwa abantu abalala kakati nasomye bukedde nga ate yebiwandiise bulala nti yenywezezza in fact yetaawuluza kyekyandibadde omutwe omutuufu bukedde yagambye atya mbu yenywezezza Kyagulanyi yenyweza mbuyinza ng'ate nze ndowooza Kyagulanyi yetaawuluzaako obuyinza atandise obugaba abugaba ekitabangawo kubanga tukkiriza ntosobola kugaba kyotakola ki kyotayina kakati ekya party chairman kasita abanga akubiriza n'emirimu emirala president asobola okutuma akirizibwa okutumwa president mu bifo ebyenjawulo mirimu egyenjawulo kubanga nga bwolaba obuvunaanyizibwa bwe generally obwekulu ennyo buli mu kukubiriza tabamiruka w'ekibiina atuula omulundi gumu mu mwaka naye ng'ate kikirizibwa okuyita gye bayita extraordinary delegates conference. Nina kesitegedde bulungi Waiswa wano ku party chairman yes ne party president ani abasinza munne ku maanyi party president yasinga party chairman number 2 mu hierarchy y'ekibiina ekyo ekifo nakyo kya introducingiddwa ani ayita delegate conference ye party chairman
yavunanyizibwa ojjukubiriza n'ogiyita kwebe discussinga bya president kati ate teyinza kudiscussinga bya president kati luli nga president yagikola ki yagiyita Kyagulanyi omulabe bwayongedde okyusa constitution era gwawuliriza bwayinza okutereeza constitution ye ya Uganda devolution of power eno constitution namwe mutandise okutubuuza nga bwe yakolawa enaakolawa bannange yefe bali era erigenda ekola wano kati gwe linda 236 ng'akakungunta katandise okusesema abali babakomyewo ajja kubetandisa okukola ffe twakugamba tuli ba long haul tuzanya tutunudde wala omusambi gwe twaleeta gola kubaziriza Champions League kati gwajja wano n'omusomera ku byalejjula gwaba amanyi abali ku side eri baseka bagamba bo bagamba n'abawulire baga nti Kyagulanyi ataata atuwadde muffe tunaalindiranga eno amazeeyo ebikonwa mutwale bwe mwagala okujja okutwala ebikonwa mutwale bwe mwagala okutwala kaasa mutwale. We are building institutions. Tugezaako okujjawo individualism ebadde mu byobufuzi bya Uganda. Nti Kayongo abeera mu parliament emyaka 2. Njagala omakinga abadde mu parliament emyaka 2 abayimba experience tije batukoledde olwaleero. So tuli mu kujjawo obulimba obukuusa ate okulaga abantu nti obuweereza tegubeera mulimu. Waliwo bubiri nja kusaba bwogerwe. The constitution introduces an advisory council yonna gikunnyonnyodde comprising of former party presidents, party chairpersons, deputy chairpersons, deputy presidents, secretary general, former leaders of government business or leaders of the opposition and all honorary members. Akakiiko kano ke ka advisory akabawulama abawa amagezi bamuze ekyerupe bateka okuba nga banjawulo. Ekirala ekyayongeddwa mu constitution yaffe, the constitution makes it difficult to amend provisions of the constitution, especially those related to term limits, the mode of election and the National Executive Committee, as well as those relating to the dissolution of the party. Nti ekibiina era kyayongeddemu okumyumyula ku nsonga ezo ng'ez'ebisanja, ku nsonga z'akakiiko ka National Executive Committee engeri gye kalondebwamu, nti okubanga ojjawo akawaayiro ako kuba kumenya linnyo likuule. Parties code of conduct, code of conduct empisa ze tulina okugoberera mu bukulembeze mu kubeera mu kibiina kya National Unity Platform nakyo nagamba ntwakiyise dda kati ne document eyo ebeera annexed ku constitution nene ekisinga okubeera ekikulu ffe buli muntu wa National Unity Platform alina okukola kye bayita the oath of integrity nga mweyo mwe muli okulayira ntalikolagana na Museveni paka akatumuggyeko kakati eyo nayo twagiennexinze ku constitution ya National Unity Platform. In accordance with the Political Parties and Organizations Act, the amended constitution will now be forwarded. Etteeka lino terikola nga lidda mabega, likola lidda maaso. Kyovola batutandika mu 2026 kubanga amateeka ddala tegakola nga gadda mabega. We are doing all this to achieve the transitional justice and transitional democracy Uganda has badly desired for the many years that it has been eluded of, and we believe with His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, our President, and the mighty National Unity Platform, all is well and power will change hands. God willing. Okutumira Gabriel Opoloti owerira. Puninga Richard, chapati ngampo Gabriel Opoloti olirira owuliza programu eno buli kiseera